Okay, muntu wange nkwebaza okuba nga okyagoberera muzungu David Kadongokamu music analyst. Nkusaba nti ngoberera ku YouTube, Facebook ne TikTok eyo nkolerayo emirimu gyange. Ate gwe eyeetaaga zino ennyimba za Kadongokamu osobola okunsanga e Kasubi ku Basookakwavula stage we wali etterekero lyaffe erya Kadongokamu, emboozi ya Kadongokamu Music Library and History Center. Era obudde buno Kadongokamu Heritage Center and Music Hall of Fame sofa wetulina ekitebe abasobola okuaccessinga abasobola okuaccessinga website osobola ogenda munoteeka mu kadongokamumusic.org oyinza okulaba ebintu bino tugezezaako okuba nga tuzimba website esookedde ddala eya Kadongokamu wano mu Uganda nga twogererako ebintu ebyenjawulo ebyogera music ono. Tugezaako okukola etterekero tuliteeke mu bwengula ti omuntu n'alijja mu myaka egy'omu maaso agenda kubeera nga abisanga. Tulina okulwana ennyo okuba nga tusobola okukuuma music era abasajja abazungu ekintu kye bakoze nti bo bakola dda zi museums ez'enjawulo mu nsi zaabwe, naye ffe wano e Uganda simanyi ani alina avunaanyizibwa ku ekyo, Ministry of Culture so ffe balumirwa ekintu kino gwe nange n'oli ffe abasobola okukola ekintu kino. Era nebaza Mwami Lule Ssebbunza e Massachusetts n'abantu abalala nga Mwami Kanaakulya Wumalu, Mwami Mubiru Charles Kikaya College and Vocational School abevuddeyo ne bagamba kebeegatte ku muzungu David okuba nga tusobola okukola enteekateeka nga eno. Kale ebintu ebimu ku byatunda music yali compact cassette oba bwenkyogera oba okitegeera naye nga mwejje muyita cassette tape oba cassette player. So lwaki bagiyita compact cassette? Nti ebyo biri ebigambo bibiri. This is the compact, era compact eyagendanga wano, compact eyagendanga wano eno nga eganye okweggula sorry anyway eno ye compact cassette yiyo yeggudde eno compact then eno nebeera cassette ne bajja ne bagiyita compact cassette. Mbiramu omuntu ayinza ogamba nti tebikola, owulira akazibu. So bwe kityo ebintu bino eno gyolaba compact cassette yakolebwa mu mwaka gwa 1962 ndowooza gye emyaka 62 bukyanga ekolebwa. Yakolebwa omusajja Omudaki omugenzi Law Otenis. Yafa mu 2021 mu mwezi gw'okusatu. Yaziikibwa mu kibuga Philips wali mu Netherlands era abasinga baali bamukazaako nga Mr. Inventor. Yasooka okukola eno gye tuyita tape era yasooka okukola compact cassette eyasookera ddala, naye compact cassette eyasooka yali ya Walkman. Buno bwalinga obw'omu matu kaalinga kasingako wano katono naye nga kasobozesa omuntu okubeera nga atambula nako era nga kyangu nnyo okuwuliriza the pre-recorded music era nga n'obumu bwali busobola okwerekodingira. Kale yeyo eyasooka. Era wano e Uganda Muzeeyi Celeste Kasule yenna gy'oli nkutumiddeko oyo ye DJ eyasooka okuba nga akola obwa DJ ng'abukolera ku cassette tape yoyo tata wa Kapalaga. Yakoleranga ku cassette yakoleranga ku Walkman obwa DJ. Then eno endongo gy'olaba erinnya lyayo bagiyita boombox era nga eyasookera ddala boombox yeeno ey'omuzindaalo ogumu. Then we yagenda nga Raw Oten ng'agenda ayongera okudevelopinga n'akola boombox ey'emizindaalo ebiri era zino nga aziwa n'amanda ag'enjawulo. Gye yakomanga okubeera ennene n'amanda ng'otegeera nti nago gagenda kubeera nga geeyongerako. Kale bw'atyo Law Otenis n'atukolera endongo eno. Kati akantu kano kenkutte kuno ndabako Kiwanuka Fred ne Zainamba wa Mukisa Gita Singers okalyadda kadadda n'ajja n'akola eno gye bayita tape, cassette tape. Tape eno yagikola mu 1963. Ekitegeeza yo mu nsi yankawangaala kukyanga ekolebwa yankawangaala emyaka
61 era nga tape yasooka okujjanjula eri ensi yonna mu mwoleso gwa ebyamakolero oba ebya tekinologiya mu kibuga Berlin mwe yasooka okuba nga agitongoleza. Naye ng'okusooka kwa byonna compact cassette eno ate yasookawo yo teringa eno ya ddakiika 6 oludda luno side A kubeerako eddakiika 3 ne side B eddakiika 3. Cassette tape eyasooka yali ya ddakiika 6 eddakiika 9 naye olw'okuba nti yali tasobola kubeera nga giraki nga abantu abasinga yalema abayimbi okubeera nga bagijjuza kwe kubeera nga afunza nazza ku ddakiika emeka eddakiika 6 era akantu kano kuno oluyimba lwaffe lubeera akantu kano nga luyimba nga lweyambibwako kagundi kano ka raba kano akali wano kati buno kalina we katuula we oba otaddemu endongo yaffe obutambuza endongo eno. Ndowooza tujja funayo olunaku lumu nkusomese ate kimu ku kimu endongo eno yakolanga etya, buno parts eziri ku tape eno tusobole okutegeera parts nti kano akatundu bakayita bwe bati, kano bakayita bwe bati, na buli katundu omugaso gwako nga wookalaba buli kamu kalina amakulu gaako era ng'ebiseera ebisinga ekimu we kitabeerako oba oliawo kiyinza okuba nga tekikola bulungi. Kale bw'atyo yakola eno ey'eddakiika 6 era gye tukyalina. Teepu eno mpangazi kyekintu ekikyasinze okukuuma music nga tekifudde. Nze kati teepu eno ogiraba yino nkadde naye woogiraba oyinza okulowooza nti mpya olw'engeri gyekuumiddwamu. Then era ekintu kino teepu eno ye yaleetera ddala ennyimba okubeera empanvu. Abantu bagamba ennyimba za Kadongokamu mpanvu naye oba oliawo omuntu asobola okyogera nga tategedde ekyo kyava ku ki. Music ng'atandiikiriza ddala bayimbiranga bakozesanga gramophone, record players ag'amayinja lyali nga lya ddakiika 3 ekinene nnyo naye nga zagendanga 2 kitundu. Kati kubanga nga wezisuuka eddakiika ezo ejjinja eryo liba liseerera, kati ekyo nekijja ne kibeera nga kizibu omuntu okukwata ennyimba ez'eddakiika 2 azituze ku teepu eno nga kiba kizibu. Kati bala ennyimba za ddakiika 9 teepu otaddeko ennyimba za ddakiika 2 ekitegeeza ng'olina oteekako ennyimba nga 36. Kati abayimbi kwe kusalawo ne baba nga bongezaako ku ddakiika z'ennyimba era wano eyasookera ddala okola ekintu ekyo mu Uganda okuwanvuya oluyimba lwe yali Muzeeyi Matiya Kakumirizi akakumirira omuliro. Ffe eno endongo ejja ddi wano yajja mu myaka gya 70 era nga omugenzi Bernard Nsubuga Ssemmango yagireeta nga akolera omugenzi Paul Kasumeka yali musajja mu Netherlands, ye yali nanyini African Queen, yali nanyini Serenade, yali na Furaha, then yali ayina ekigundi bagita Africa in Transit, yali atambuza byamaguzi mu East Africa. Kati neyeyambisa Bernard Nsubuga yali owa police okubeera nga amukolera emirimu wano munda w'eggwanga. Jjukira nti obudde obwo gavumenti teyali in good terms n'abasajja bakyeruppe. Kati bw'atyo Bernard Nsubuga n'aba nga akola omulimu guno era nga woogiraba eno Bernard Nsubuga basooka kusimagoringa nga bakukusa bikukuse okubeera nga biyingirawo wano mu ggwanga era kati wone tutandika okunyumirwa omubali nga tuvudde ku jukebox, kubanga jukebox tekyali nga kyangu buli omu okubanga osobola omusanga ng'alina jukebox ewaka, naye zino nga buli omu kyangu okuba nayo. Omwami gwe nagulako endongo eno nagulangule neno eno nayo ngenze nkuŋŋaanya, waliwo n'endongo endala eri wano n'eno nayo ngenze nkuŋŋaanya ebintu bino eby'enjawulo okubanga oba oliawo biyinza otuyamba okulaga ekintu kye twogerako. Omwami yaŋŋamba nti endongo eno yali talina ssente naye ng'alina ettaka lye, yawaayo eka ezo 3
okufuna endongo eno mu mwaka gwa 1984 ekitegeeza endongo eno emaze ku nsi emyaka 39 yawaayo endongo eno bagimuwa yawaayo ekazi 3 ez'ettaka fumiitiriza awo wonna wooli ekazi 3 ez'ettaka ofuna endongo eno kati ekyo kikulaga buzibu butya bwa bbeeyi ki ebintu bino bye byaliko okubanga basobola okubanga babifuna era nti ku kyalo mu kitundu kyewaabwe nga yekka yalina endongo eno yakubyanga bamaama baffe bannyaffe bakuwa emiggo nga eno togikwatako fe abato eno nga togizanyirako yalinga ya muzeeyi yekka nga yalina okubeera nga akwata ku ndongo nga yalina ogikozesa kati ate eno yali yatunzi wanga nzijukira nga muzeeyi agisibamu ekitambaala bw'ati era ng'otegeera alina wagiteeka tayagala nfuufu egendemu tayagala kintu kyonna bwe batyo abasajja abo basobola okubanga bakoma so leero tusobodde okubeera nga tutunuulira ku cassette tape oba compact cassette butya bwekola eno nkulaze nti yiino gye tuli mu kukozesa nene ekola lwakuba kebo yaayo kebo tetuuka naye nga at least nandikulazeeko oba oli awo abasinga bayinza ogamba nti mujja kutugumiikiriza katulabe oba tusobolako nayo kati tugijjeeko tugidisablinze katulabe eno oba enasobola okubeera ng'egendako katulabe eno oba ejja sobola okuba ng'egendako nayo tulabe oba ekola kubanga abantu abasinga balowooza mugirabye yeno kasette wano ng'okendeezaako bw'otwala obudde ng'onoonya ky'oyagala Lazanda muzaraga ensomwenda na mirembe fama kuwadeza upre ayi mukama ninze mukama eno yatwaza ekibanja ekazi 3 omuntu okuba nga agifuna naye kati obudde buno mu kibuga osobola ozifuna naye za bbeeyi era kubanga wogenda okuba nga ogifuna omuntu ategeerera ddala nti kyeweetaaga okimanyi so bya buseere heritage mu nsi yonna kyekintu ekikyasinza okubeera nga kya bbeeyi kale baganda bange bwentyo bwendabise olunaku olwaleero nze muzungu David Kadongokamu music analyst eyeetaaza ebintu bino nkugambye nti osobola okujja n'osanga e Kasubi ku Basookakwavula stage ate munaye tusobola okunyumya bingi ne tulaba ebitereke bye twali tukozeewo nkwebaza okuba nga ongoberera ate n'omulundi omulala following ku Facebook YouTube ne ku TikTok then we ayagala ennyimba osobola okuba nga ontuukirira kale mubeere mulungi mweraba